abali bafunye visa za 2020 ne bata travelinga ku event gye wali otegese mwabazizaayo bagenda kufuna visa. Abo bokeza abo ezaggwako abalala balina emyaka 8 bafuna 10 abo tetwabazizaayo. Okay. Naye bano abalina emyezi emitono bo twaba extend the invitations era babadde honored. Kubanga nyakubulya Farouk tewaliwo kiseera kyangu kufunira mu visa nga leero. Tekiriwo. Era bw'owulira omuntu agamba mbu tosaba visa kati abagamba mbu takwagaliza kujja Canada. Kakati njagala ku applyinga for visa. Nkola ntya embassy nzigule embassy sinzigule njagala kujja ku event ye Uganda kwe kwaffe. Kino kankyogere nga ndi musajja musiraamu ali mu kisiibo. Embassy ya Canada nzigule. It's open. Era etwala application through online application nga tuzisubmittinga electronically tutya. Bw'omala asomala okuregisteringa nti ojja kutambula kujja Canada. Aba embassy twaba notifying dda nti unless otherwise nga wazzeewo enkyukakyuka endala tujja kuba n'omukolo ng'ennaku z'omwezi 3 nenga 5 kubanga bwetutunulya kalenda yaffe ya Canada ezo ennaku tezirinaako restriction yonna tezirinaako ban yonna. Eno embeera Allah gye yatuleetera ate Katonda yatuteera mu rahma kyobola nkubiriza nnyo buli ayagala okufuna visa ya Canada applying it today. Invitation zino gwateekako omukono. Nze chairman wa Uganda Culture in Diaspora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba baganda baffe wonna wotulaba amanya yenze Kitakozi Farouk. Nzidde wano mu kibuga Kampala nga eno show eri powered by Sozo Property Consultant bagamba boyina byonna ebyawaka ebyamunju ebya restaurant nga biri mbeera nnungi bakubireko. Omukisa omulungi eno show eri special. Gipresentingidde wano Kampala naye nga gwendi naye ali straight from Canada. Agenda tubulira watuufu ali Toronto, ali Vancouver, ali Edmonton, wonna agenda kuba atubulira ye yaani. Bannayuganda mwenna abaagala travelinga bagenda ku Canada, abasaba visa last year nga temwatambula nga mwali kweno festival mwenna president ono agenda biddamu Haji Kassim Sali agenda biddamu ebibuuzo byammwe byonna. Bino bye nawulidde mbu ate festival teriiyo, simanyi visa restrictions, Canadian embassy tenaggulawo, simanyi twali tufunye visa zaffe naye biki ekigenda maaso twasasula kati waali tubeere nga tutegeera ekigenda maaso. Haji, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nkulamusiza. Nange nsanyusa okulaba. Farouk uli mutya ya Rabbi? Tuli bulungi, Kampala atwokya mpola mpola tusiiba. Allah, Ramadhani Karim. Mwebale kusiiba. Alhamdulillah. Kampala tubalaba naffe tuli mu kibuga. Amina. N'abawuliza bonna nsanyusa okubalaba. Amina. Naddala abatambula naffe ku programu zaffe zino z'otegeka. Esebo. Ate abo tubongeremu amaanyi era mbasaba use people subscribe nga mukiwulira. Alright. Kati Haji mbadde nsaba weeyanjule gwani oli ludda wa watuufu bwe twogera naye. Amanya era bulijjo Kassim Sali. Chairman wa Uganda Culture ate era omutesitesi omukulu owa Uganda kwe kwaffe business forums. Era nga ku mulundi guno tutegeka kye tuyita Uganda kwe kwaffe ng'etambulira wamu ne heritage.
right now ndi mu kibuga Toronto. Okay. Ekya Canada nga mu Ontario. Waawo nga amakanda gange amakulu gabeera mu kibuga Edmonton ekya Alberta. Naye nga wano wendi kati ndi Toronto, amanye Toronto, mumanyi South Side, Queens Square, Islington and Queens Way, wansawo. Downtown wennyini kumpi. Era mu kibuga mwennyini mwe tugerera right now. Okay. Natambudde nenzija wano kulw'emirimu emitongole. Nja kubeerawo ku paka enkya ku Lwokusatu. Okay. Nsuubira okuvaawo ate bwe nvaawo nja kugendako e Texas. Bwe mmala ava e Texas nja kuddayo mu Alberta. Okay. Kakati Haji ekikundeesezza wano ensonga za kutravelinga bannayuganda abali eno beebuuza ebibuuzo bingi abaagala otravelinga Canada, abaagala okukola ki, bonna kwebali twagala tumenyemenye ensonga zino nga temuli kyekubira ng'obuulira abantu ekituufu ekigenda mu maaso nga situnabatandika. Haji Canada oluddewo ebbanga ki? Omazeewo ebbanga najjawo mu 2000 ndi mu myaka 21 right now. Canada mazeewo emyaka 21. Myaka 21? Natuuka wano ng'ennaku z'omwezi 2 October. Emyaka millennium, tugiyita millennium 2000. Okay. Emyaka 20 right now. Embeera mugisanze mutya muganda bange? Kuba ebintu ebyo musi byangu okutuuka e Canada awo. Musi byangu. Mwayita mutya? We twajjira twali baana bato. Kisooka. N'ensi yali tefaanana bweti nga bw'ogiraba. Okay. Abasinga bagiraba kati nga ekyuse. Yali nsinga ekula naye nga teri ku mutenda gweriko kati. Okay. N'enguudo ezimu tezaalinga zinga bw'oziraba. Naffe twalinanga na population yali ntono. Naye nga baali so friendly, baatwaniriza mu ngeri gye twajjamu. Batuwa opportunities. Batwa adapting mu system zaabwe. Ne batulungamya up to now nga mutulaba, ne batufuula abantu ab'omugaso. Okay. So Canada nsi ina opportunity era ewa omuntu chance to adventure. The higher you go, that's their happiness. Last year twategeka business forum. Ng'ebulayo weeks 2 etuuke. Okay. Netufuna pandemic y'obulwadde ne butukuba ensi yonna. Nga tumaze n'okutegeka buli kimu kiwedde. Kuba yali ejja kubeerawo mu April first week y'omwaka ogwo. Kale twawalirizibwa n'ensi yonna nga bwe yali. Emikolo gyo gyongerayo mu maaso. Naye mu kiseera ekyo kyali kizibu nnyo nga tetumanyi kikigenda mu maaso, tewaliiwo immunization, tewaliiwo kwekuuma, tewaliiwo kwambala masiki, buli muntu nga tamanyi kikiddako. But there's a week ezasooka. Yeah. So twawalirizibwa ensi yonna ne closing down. Si Canada naye ensi yonna. Okay. So after that ensi yagenda etereera kuba twamalako weeks nga 6 nga tetutambula, tuli mu lockdown. Ekitaliwo kati tuli mu lockdown. Kati tuli mu kye bayita travel restrictions. Entambula eriko obukwakkulizo. Naye nga twakyaliwo lockdown. Olita kulimba nti ensi eri mu lockdown. Kakati ne tu consultinga abali mu gavumenti ne betukola nabo emirimu. Ne baga nti ensi bagigulawo naye bagigulawo in phases. Okay. Nti buli mwezi tufuna updates eziraga tetuyita border restrictions. Border restrictions zino zenjagala nnyonnyole nnyo abantu bazitegeere. Si buli muntu nti takkirizibwa kutambula oba kuyingira Canada. Okay. Abantu bayingira Canada nga nange bw'olaba nabadde Kampala mu mwezi ogwokusatu. Kati ndiwa. Ate era kati ngambye ngenda Texas. That means era nsala border. Ndi Toronto naye ate mbeera Alberta. Eno province ndala n'eri province ndala. That means era nsala.
abantu bakkirizibwa okusala border naye abo era abakkirizibwa oba nfuna ffe mu busiraamu tugamba nti wali muminina rija mwabo abasajja abakkiriza Katonda ate mwalimu abakkiriza so si buli yasalanga nti yali mukkiriza naye Katonda yakyawula kati naffe abatambula mulimu era abatambuzi nti abasobola okusala border zonna kebe ya Uganda kebe ya wano kebe ya America kebe yawa olwa status zaffe ze tukozesa okusala border naye kati waliwo abantu abatasala border nga bo baba stoppingira Kampala so sina wano omuntu yenna ajja nga mulambuzi tourism eyo section ekyali blocked aba tourism naye ate omuntu yenna ajja nga azze kusoma ajja aba education bayingira omuntu yenna ajja nga visitor azze kulaba ku Kasimu Ssali ali blocked otyo naye ate omuntu yenna ajja nga alina medical reasons ajja otyo omuntu essential wakakangambe nga ffe abakola emirimu gya community mobilization tusala wonna we twagalira at any time kyovolaba nsobola okutambula kubanga mwe community organizer nga my specialization ng'omulimu era bwe mba nkola emirimu gino sigikolanga muntu atamanyi kyakola okola ddala omulimu nga ngumanyi bw'obeera Uganda ng'ojja Canada olina okujjuza kye tuyita alive can app kabaka app okadownloadinga n'okassa ku simu yo ka app ako ossaamu details why you are coming to Canada teri akustoppinga wonna ng'ojja naye mulimu code eyo code nga bwolaba abantu tugenze ku Zoom tukoseza code migration officer waffe ayagala code eyo yokka era kantu kene ku kino kikutwala ne ku quarantine section kati code eyo yekutwala mu quarantine oba yekugamba nti Kasimu Ssali ayitawo tulabira abeeka code eyo tugitera mu ntebe mu alive can ka app ako kakati bana abantu bawulira abo bateeka mu quarantine babawo ennaku 3 ekiwawisa ennaku 3 si kubakebereraawo kubanga bujja tebakebererawo baba bakebedde ng'ojja ng'olinnyo ennyonyi ate ne baddamu ne bakebera 4 hours ku kisaawe entebe kati certificate ye eri valid bulungi kati ne batuuka wano e Canada bakurisivinga fe abayitawo ne tuyitawo gwe basigaza atalina bisanyizo bikuyisawo direct ne bakutwala mu hotel kati Haji mbadde njagala tusooke tutandike waliwo abaali bafunye visa ku event gye wali otegese eya 2020 wali otwala kati njagala tutandike n'abo baganda baffe bategeere kiki kye baliko ekituufu era neebaza nnyo Canadian Embassy olw'okuba nti badde ekolegana naffe ebbanga lyonna up to now yawa abantu baffe 65 visa last time babawa 65 abo abamu balina visa nga za myezi 6 abalala nga zikoma ku myaka 8 ng'omwo mutadde n'abayimbi ba Haruna Mubiru ba Station Alima Namakula bonna abantu baali bangi kakati ekyajjawo nti bamaze n'okugula tikiti zaabwe ekintu ne kigwawo naye Allah yatusobozesezza bonna twabazzizaayo ne ba-updatinga visa zaabwe ezaabwe zaali ziweddeko buli yali afunye visa ku eya 2020 yali ajje Canada ku event yo ne ziggwako olwa covid ono mwabazzizaayo abo balina emyezi 6 balina emyezi 6 ebwo twabazzizaayo osobola tuwa ku example so kuwa Hadison bali luno Haruna Mubiru bangi sijja kugera amannya g'abantu kubanga abantu balina privacy saagala nnyo ku reviewinga privacy zaabwe anti just wano kugumya abantu nti ebituufu olaba ekituufu so kitegeeza naye nsobola okusangula amannya ku visas nenzikuwa kuba zonna nzirina tujja zigira tuzibalage era ngenda kukulaga zifulumye January February guno omwaka so abaali bafunye visa za 2020 ne bata travelinga ku event gye wali otegese mwabazzizaayo bagenda kufuna visa
abo bokeza abo ezagwako abalala balina emyaka 8 bafuna 10 abo tetwabaziza okay naye bano abalina emyezi emitono bo twaba extend the invitations era babadde honored era visa zaabwe ne zibeera updated. Awo wengendera ku kibuuzo ekiddako nti event eyo wali otegese eya 2020 mwagistopinga oba mulina event mpya? Twakola postponement kati ebintu ebyo byawukana okwongezaayo n'okusazaamu ebifaanagana. Yes. We try to notifying embassy twayongezaayo until further notice. Naye kati ensi yaggulawo tetukyali mu lockdown. Kyova olaba ne embassy yaggulawo. Zitwala application online. Okay. Kati for obuzibu bwaffe today tutunuulira abantu bano babafunye visa, what is on our advantage? Nabo bali ku disadvantage ki? Kubanga nyakubulya Farouk tewaliwo kiseera kyangu kufunira mu visa nga leero tekiriiwo. Era bw'owulira omuntu agamba mbu tosaba visa kati abagamba mbu takwagaliza kujja Canada. Ngenda kuwayo example. Omanyiza ebyange biri open. Tewaliwo kiseera kyangu kufuna visa nga leero nga kati mu period eno. Kubanga ebintu biri bibiri ebikukosa visa. Tiba verifying mpapula kubanga tibakkiriza paperwork. Empapula zonna baagala nga ziri scanned. Tukola electronically submission. Okay. That means buli muntu yenna tebajja verifying authentic ya document eyo nga bwadde bakola luli. Buli muntu kati alina chance nene okufuna visa. Naye akakodyo kokka akakirimu nti tewaliwo muntu alina program eri genuine okujja ko Uganda kwe kwaffe. Bwe tuba tugenda Uganda kwe kwaffe be baani soko kinnyonnyole kyeki? Uganda kwe kwaffe it's a culture business forum. Etegeka conferences eza business nga ziyina emiramwa kangambe nti nga bolaba nti tuyina agriculture and development, tulina tourism, tulina development and environment, tuba ne ba keynote speakers abaselectingiddwa okuva mu mawanga Canada ne Uganda nga bakungaanira wamu naye nga papasi yaabwe eri mu multiculturalism. Kakati programu yaffe zitambula wamu ne programu nga zolaba zino ennene ez'amawanga gano nga bolaba nti Caribana, nga bolaba Heritage eziri ku world scale, international scale. Okay. Era tulinkinga n'ebibiina ebinene betwakatawana nabyo ebitegesi bya festivals nsi yonna. Nti ffe tetuli bakinoomu. We are a federated organization. Canada jemanyi. A federated kitegeeza Canada wide tetuli ba province nga bolaba nti oba tukolera Quebec oba tuli federated. Nsi yonna Canada. Ate ebintu byaffe sigamba nti tubikweka. Bwogenda ku website kwebiri, bwogenda ku Google kwebiri, tuli open n'amanya gaffe n'amasimu. So ffe kye twakola nti twakola ekintu ekyo nga tukikoze nga kiri open olw'abannaffe bonna abali mu ggwanga abayina opportunity kubanga Faruku ensi ffe tetuna kyetujagalamu kinene tumaze okumalayo emyaka gyaffe tukotte gya nsuusuuba. Nze abaana abavubuka abato bwe baba bazze ne bakola opportunity zaabwe ne balabirira abakadde baabwe sikina kye kinkolako. Tobalinaako tabu. Kubanga sinze nga ba visa. Agaba visa mu Canada. Nze ndi mu testesi wa mikolo. Naye nina emirimu gyange emirala gye nkola Faruku nga bw'omanyi. Ndi musajja mulimi, ndi musajja ali mu logistics and transport, ndi community organizer. Kale ebintu bingi nze bye nkola ng'omuntu. Naye opportunity ezo tuzigabanyaako ne tuziwa n'abantu abalala abasobola. Kati abo bonna baafuna visa zaabwe bazitereke. Kubanga eggwanga nolikola bwe riti. Kati tulina travel restrictions zikoma nga 12 May.
okujjako nga kusaawa nga 11 n'eddakiika 59 ez'ekiro ziraba nga zigenda kubeera ssaawa 6 zibeere 13. Singa gavumenti eba terangiridde kintu kyonna bonna mbaagala ku nnyonyi. That means eggwanga liba terina travel restriction. Tebaggalawo na border. Baakola bukozi kibaita travel restriction. Okay. Border nzigule. Tukola tukyatambula. Okay. Kati abantu kibalina okumanya nti tuyinza okujja ne information simanyi olusi gye ziva, simanyi bantu kibabaagadde kwogera ne freedom ene ya social media tulina ogitereeza kubanga abantu banoonya nnyo okumanya naye ate bafunako nnyo amawulire agatali matuufu. Kakati Haji, this year tuli mu 2021 festival eno abaagala okwapplyinga right now njagala kujja ku festival Canada, njagala kujja Canada, nze njagala kujja bannange eri yandeka 2020 saafuna time kugira oba nateekayo empapula zange naye covid nankwatirayo. Kakati ono wa 2021 ayagala kujja Canada ku event eno gy'otegeka yegenda bbiirawo ddi ennaali yatulaba. Ekibuuzo kikulu era awo oyambye nnyo abawuliriza kubanga we wali ekinyusi. Restriction ngambye kati zikoma 12 May. Ne bwogenda n'okebera olwogenda ku Google ne bwobuuza Canada restrictions zikoma 12 May. Tewali amanyi kigenda kubeerawo 12 June. Kati nzi kyekingana okuteeka omukolo nga 12 June. Tewali. Kubanga tewaliwo restriction za 12 June. Restriction eziriwo mu ggwanga Canada leero ku federal government ezicrossinga border ku bagenyi bonna zikoma 12 May. Okujjako nga bazzeemu ne balangirira nga 11 May tibazongeddeyo. Kati fe omukolo ogwaffe gutandika nga 3 July ne gukoma nga 5 August. 3 July ne gukoma nga 5 August. Tewaliwo restriction kweze ennaku. Okay. Kakati omuntu yagala ku applying ali Kampala oba ali Sweden oba tusooka n'abe Kampala. Ndi Kampala njagala kujja Canada omukolo ogwo oba mbulirayo nze amanyi oba biki nze nzija Canada. Nkola ntya? Nonyola abantu bogambye omukolo gye guli. Tojja kubulirayo Katonda akkirize tujja kuzuula. Naye bw'obanga oli Kampala. Okay. Tula tulina offices eziri gazetted. Si za briefcase. Si briefcase za mukamwanyi. Ojja kutambula ogende ku Stonacon Plaza Kafumbe Mukasa Road. Kona Stone wano nga ku gundi. Nga ku Nkulungo. Ku Kalitunsi. Ojagenda ku third floor waggulu. Ojja kulaba PM 74 mulimu ne certificate zaffe Uganda Culture and Diaspora, mulimu Uganda Kwekwafe Business Forum, byonna biri sorted out. Tokoddemu ku Cornerstone Building tumanyiiwo. Ku Cornerstone Building omuntu abuuza office number mmeka? Eri PM 74. PM 74. Ku third floor. Third floor. Era bw'otuuka mu office nzigule, baklaaka baffe bacoordinator babeera mu buli lunaku, amasimu kwegali, si masimu gokka agaabwe, naye n'agaffe abategesi tegavaako. Agamu ab'e Canada. Okay. So tusobola n'okubayambako era abantu abo okubalungamya. Era tubagamba nti border bagiggala paka 12 eriko restrictions, naye June si muggale, July si muggale, August si muggale. Kujja nga government ezemu nerangirira nga 11 May nti eyongezaayo extension yeyo. Kubanga kirala eno Canada teri mu lockdown. Tukola emirimu gyaffe teri atakola. Funa tugenda tukola. Tukola buli muntu ali ku mirimu gye. Naye kyebaaziyiza y'entambula. Bw'oba toli wa kubeera bwayiise tolina kubeera bwayiise. Kyekyoka kye baakola. Okay. Kakati office endala
era nja kubazayo ku Plaza akazimba okalaba waggulu awo Plaza ero jagenda ku floor yokuna era nabo mwebali mu office bakola biki ate abo coordinator tulina offices bbiri mwina offices bbiri e Kampala Cornerstone Building Cornerstone Plaza ne Plaza the offices tulina zokka kakati njagala ku applyinga for visa nkola ntya embassy enzigule embassy sinzigule kuba Abannayuganda tebategeera kigenda mu maaso embassy yammwe enzigule embassy yammwe sinzigule abantu mmwe ab'e Canada njagala kuteekamu application njagala kujja ku event eyo Uganda kwe kwaffe kino kankyogere nga ndi musajja musiraamu ali mu kisiibo embassy ya Canada nzigule it's open era etwala application through online application nga tuzisubmittinga electronically tutya bw'omala kasomala okuregisteringa nti ojja kutambula kujja Canada afe aba embassy twaba notifyinga dda nti unless otherwise nga wazzeewo enkyukakyuka endala tujja kuba n'omukolo ng'ennaku z'omwezi 3 nenga 5 kubanga bwe tutunulya kalenda yaffe ya Canada ezo ennaku tezirinaako restriction yonna tezirinaako ban yonna situation bw'eneeba nga teeyongedde kuba nti eba egaana tujja kuba ffenna kujja nga situation egaanye which is okay kuba buli muntu kinagera tutambulira mu mbeera etali ya bulijjo naye nga si yakusoberwa tugitegeera ffenna kati tukuwa okola submission zone oga nti oli interested okujja ne tukunnyonnyola ebyo weetaaga gwe ayagala n'omanya nti nsobola okufuna bank statement yange nina ebbaluwa ey'omulimu ninayo ties zange ne tugamba nti oba olina ebyo ebisooka waggulu you can register so teturegisteringa muntu atalina bisaanyizo Faruku kino nkyogera buli nnaku nembera ku TV teturegisteringa muntu yenna atalina bisaanyizo ebiriwa ebisaanyizo ekisooka olina okuba nga olina ebbaluwa ekulaga nti olina kyokola oba olina institution mwovaamu oba Bunyoro Kingdom oba Bamasaaba oba Toolo ekyokubiri olina okuba nga olina small income that means olina savings zosobola okutulaga by bank statement tetwagala sente zo just balaga bank statement ya banjijjeewo ekintu ekyokusatu kyolina okuba nga olinayo ties zonna akataka kataka motoka osasula biru z'amasannyalaze olinayo ku mukyala oba abaana byonna ziba ties tabibaleetera naye asobola obibalaga ku gundi kote ffe tetubyetaaga ffe tetukola paperwork ate ffe tetugaba visa naye tukubuulira process mwojja okuyita ebina tubikugamba nga tetunaba kwagala nti oba osasula registration ekyokubiri twagala otubuulire ki kyogenda okuganyulwa mu mukolo guno bw'oba ozze papasi yeeri ki ozze Canada mu mikolo gyano gitegeka oyagala kiki ekikuwaliriza ogambe naye kangende mbe nga neetaba mu business forum eno oba mu heritage kakati bye tutunuulira byokka Faru kati bwe tumala okuba nga obiyina nga tugamba nti kati registeringa naye process y'okuregisteringa omuntu mukapchalingako data okujjako amannya go date of birth passport number yo nebifaanana bwe bityo kubanga tulina executing that information into an invitation tosobola kujja Canada nga teri akuyise era nga newoolaga tewali identified kuba kati offices zaffe ziri registered into that association ne embassy ezimanyi nti bano ba Uganda Culture basangibwa Edmonton kati bwe lwoteekayo nga Uganda Culture basangibwa Toronto bajja kugamba contact the organizers kuba tuli federated and registered kakati bw'omala ebyo ojja kussaako insurance life insurance eraga nti ne bwe mba ndwalidde Canada nina ssente z'okunzijanjaba then ojja kussaako nekye tuyita hotel reservations wawo n'otuukira
byebintu byokka tewaliwo ssente endala ba Uganda Culture ze bajja kugamba nti leetayo miliyoni simanyi mmeka ffe tetubikola tukole ekyo kyokka kye twakkiriziganya nakyo nga tu setting up this organization nti tuli people based community organizers period. So ng'ogenda ku online bw'ogenda ku online office yaffe tusobola okuyambako opening up abamu link eyo babuza abamu tebagitegeera bagendako ne bagamba nti link tekola abalala biki kivula ffe tuli when people come back to us ffe tujja kukulaga link ejja ku driving up paka to the end era ojja kusasulirako $312 ekya Canada 12 ekya Canada. Okay, kyekya visa tokiwaffeera okusasula through federal government. Bintu bya mwenga government ebirimu kitegeeza biri kwalaali ffe tetukola kintu kiri wabweru w'amateeka ate era application ezo bazitwala bajja kuddamu bagambe nti mwami Farouk twafunye application yo twagala ku Monday ogenda okola kye tuyita biometrics era ojja kujja mu office to opening up app yaabwe eya biometrics era ogifilling online era tusasule obasasule era gwe wennyini weetwaleyo. Okay, ffe tetulina nnyo tetuli ba middleman nti tukwatirako nti tuwe tukolere nedda ffe tetukola bintu ebyo. So byonna tubikola naawe naye nga gwe weekolera ebintu byo n'omanya nti obikoze mu halaali. So abali e Kampala bw'oyagala okugenda Canada festival eno oba ku function eno egenda otegekebwa muganda wange edduuka Buddusi kati genda ku Cornerstone Plaza okwatagane n'aba office eyo aja agenda tuwa enamba ngenda zibaterawo ku screen mubeere nga mwewandiisa oba oyagala traveling Gambia eno Omukisa weegu n'ogw'okufuna visa tebeerako nti ono mumanyi mu bya visa nze kye mumanyi si bwe kiri Haji. Era kyovala ffe tugambirawo nti era bw'ojja mu office tugamba nti ffe tetugaba visa agaba visa mu Canada naye ffe tukuteekateeka n'ofuna visa naye nga mbaddamu bannayuganda this is the easiest time mu bulamu bw'omuntu ayagala okujja Canada okufuna visa bw'aba ng'okosezza abantu abatuufu abategeka ebintu ebyo kubanga mu bino ebintu bino bibaamu n'abafere. Nze naliko e Uganda oli nandeetera invitation nga yaffe nga si yange nanga nti wamisolire nemugamba yenze nze kyeyanga neguno omukono si gwange oba gwazisayiningako si gwe nze nkinyini nze kyeyamaani wa Uganda Culture. Invitation yonna etaliiko mukono gwo eba tevudde Canada teba na yaffe teba yamu teba na yaffe naye abafere gye bali ba creating ebintu byabwe ebyo naye kati olaba ziriko ne seal. It's very invitation already was satisfying us through the embassy kubanga twatula nabo ne tubanyonnyola ekizibu kye twayitamu ne batuwa format gye baagala tukolemu invitations ezo. Bo bennyini so bo bazimanyi kaseetuukayo. So it's not a matter of sitting on a computer and produce a document. It is really a manufactured document. It costing $12 okugifunya. Invitation. Okay. So it's really an encrypted document. Eriko ne seals. Nga eriko ne baska eri authentic. Kati aji waliwo baganda baffe bali mu Europe abalala bali Dubai abalala bali US nabo baagala okubeera part of mukolo ogwo okugenda obeerayo bo bakola batya kati tubadde kuba Kampala ndi Europe ndi Sweden simanyi wa UK Belgium twala tugenda abali awo bonna Turkey bonna awo kati US bo bakola batya ayagala kujja Canada eyo first. Tuzawo gye twatandikidde Uganda kwe kwaffe Business Culture Forum. It's an international event. Teyina muntu gwereka bbali kyova olaba amayina gasaaka ku disclosing nnyo nina amawanga wano nga 8 already agayina invitation right now nika kati nezi pending aze ndino kola nga ntuuse Edmonton right now invitation zatandise dda
ezafulumye kutandika ne last month gatanga okufuluma naye nina amawanga kati 8 abantu ababa mu different countries bo ebyabwe tebifaanagana ng'ate by'Abannayuganda. Kangame omuntu oli mu Sweden oba oli mu Europe ng'olina status, weetaaga ebintu bibiri byokka. Weetaaga ebbaluwa y'omulimu n'eya lease w'obeera, omulimu ne lease ne invitation yange, byo byokka byagala bisatu. Ndi mu Europe neetaaga ebbaluwa y'omulimu ne invitation yo ne lease byokka. Ng'ebyabwe bigonvu nnyo nnyo byoyagala byokka bisatu, tebifaanagana nga by'Abannayuganda. Then bino byoddako medical insurance biki babimanyi, abasinga babimanyi. Kyenjagala otegeera event eno wakagitegekera ebbanga ky'omuntu okubeera sure agambe naye omuntu ono gwenjogera naye kati ye mutuufu. Faruku, mbadde ntegeka festival zino okumala kati emyaka 12 nga tuva kye tuyita Buganda Carnivals zolaba nga ezatandika, nze natandika amaato olaba boat cruise ezo, nze nazitandikira ddala, nze chairman, era nze nkyali chairman wa Buganda Carnivals. So bino ekintu kyenkola it might be career nkiruddemu emyaka. Naye eno business nze nateekako ne business forum yasookera ddala nagiteeka Canada mu 2006, yali ya DFCU Bank. Kubanga era nze nalinga n'agent wa DFCU Bank mu diaspora wonna. So mbadde nteeka business forums okumala emyaka since 2004. Kati gwe omulabi awuliriza gwe bali emyaka gye mmaze mu business forums. I have a very good experience in this business. I know how things work. Manyi how to handle people. And I guide them. Abantu bangi abali wadde mu diaspora baninamu omukono. Bendaba ne bisiraba. Ng'agamba nti nze obulamu bwange bwonna Haji munayitira. Haji Kasimu oyo. Kubanga nze kyenkola era kyenkubulya wano olwaleero. Nze ntegeka mukolo. Decision nsigadde banzizeeyo zizo n'abo abakuwa visa. Bebibyo tegeka kintu gwe nojja n'okinyumirwa ate era kibeerayo. Bani abaali ba key speaker ba last ba 2020 era this year bani ba key speaker omuntu agambe era n'essimu y'ekintu kino this time around eri kuki tuli kuki tujja kuki kyekyo. Nja kusomooza bondi muntu ayagala okumanya aboogezi bange agende ku lutimbagano lwaffe olwa Uganda kwe kwaffe oba ugandacultureindiaspora.com. Naye olw'okuba nti ekibuzo kikulu luli twalina abantu bangi abamu batufaako abala Allah kyabataddewo ba speakers, naye nga this time tusuubira nti Allah wanaabakkiriza ate era ng'ajja kukkiriza omuloodi tujja kuba naye Lord Mayor. Tujja kuba singa Katonda ansaasira nnyo era nze nsaba Madamu Speaker wangule obwa speaker 2020 yaliko mujjukira. Era ne kakati kwali era ngamba buli kaseera nti mwana wange tusabe nnyo. Ajja kiwangula. Tuli naye. Anjagaliza nnyo era twogera lw'abantu. Okay. Yaliko 2020. Honorable Nsereko naye kwali. Okay. Tuyinamu aboogezi abalala okuva mu mawanga tusuubira ekino badde saagala ki-expose nga tudde naye King oyo tusobola okuba naye this time mu heritage. Kigenda beera kikambwe. So bwe tuba tukola ebintu byaffe ffe tetubikola nti tubijja mu bbanga. It's well organized setup. Bituufu biri ku alaali. Era kyobola tubiteeka open. Bayimbi kyabaliyo. Bayimbi kiba osuubira kuba line-up ya 2020 nagiraba nga yali y'amaanyi nnyo. Kati mwabo bonna mbalina nyongeddemu bwongezi Chuzeni Beki. Chuzeni Beki naye gyali? Mutaddemu. Aruna mbiri kwali. Baani baali Manamakula. Squad nagiraba nga y'amaanyi nnyo. Kati nyongeddemu Station Mayanja yaliko. Kwali Jasmine kwali. Ekyo kigenda beera kikambwe. Ninako ba crane performers group yonna.
crane performers. Okay. So this is something obuchobola sagala oli muntu alowooza nti this is a small thing. This is huge. Twitter huge. Okay. And it's a big event kubanga tujikola nga buli mwaka erina kyeyongera ku Canada, erina kyeyongera ku Uganda. Ngojeko ekyokuba nti ki tutumbudde nnyo tourism mu Uganda. Tutaddewo enkolegana y'abantu abajja for social benefit ne bayamba abantu bafe abali mu rural developments. Babazimbidde amazzi, bakoze ebirala bingi. Tutumbudde ebyobulimi. Okay. Tubitumbudde nnyo kubanga abantu bajja ne bafuna kye tuyita modern agriculture practices. Ne babasomesa. Twiza omanyi Faruku oyinza okubanga Allah yakuwadde obugagga. Naye nga saako yo eremedde ku 355 oyakola 360. Yeah. Never motivated speakers. Akubuulira how you can bridge that gap n'ogigatta be papa. N'omalayo. Kyova olaba naffe bennyini tuba role model. Nze nyinza okujjawo Faruku ne nkusomesa how to do fish farming. Nyinza okujja ne nkusomesa how to do beehive. Kati olaba okulima obulimi enjuki. Kintu ekyangu okugoba obwavu kyasingayo mu nsi yonna. The cheapest way to fight poverty is bee farming. Naye kati abasinga tubabi banabiyigirawa. So mufalamu zaffe tujja ne tubasa. Nekirala twenkalejinza nnyo bannayuganda abali wano to invest home okuliyetinga y'emirimu. Kubanga bw'obanga nze nina enjuki kati nina emizinga 12. Ninamu abakozi 5. Abasaawa abakuuma enjuki zolanga nga tezigenda mu biwuka biki. Buli omu musasula emitwalo 15 buli mwezi. That means nina ne family zaabwe buli omu alina family abantu 3. Nyinza okubanga ku bantu 5 ninako abantu 3 emirundi 5 15 family 15 nanzikutte just project yemu. Twenkalejinga nnyo bannayuganda ba investing eka. Summit season ziyamba byaddala. Nnyo. Okay. So sijja kwogerera bantu balala bategeka simanyi byabwe. Yeah. Nenze tuli ba Uganda kwaffe Culture and Business Forum. Ninge kibina kitutwala tukiyita Uganda Culture in Diaspora. Okay. Organization eyo product ya mukuzoza tu. Okay. Haji tweyanza nnyo tweyanzege. Oze akasembayo kubiriza bannayuganda abali e Kampala. Bannayuganda mwenna banna abaagala okwatendiga. Guno eno gulaka yeyiya bw'oba gwe mwaka ogwakasooka okubeera nga visa nyangu okufuna. Naye ogifunye otya kwatagana n'abantu abatuufu. Bw'oba oyagala okugenda mu bintu bino, owulidde abantu abagenda okubeerayo, bonna ab'ebitiibwa bagenda beerayo. Bakusomesa, omumala okusoma, ate eri ne mugendako ne mukyamukamu n'okukyamukamu. So ebintu byonna bigenda beera maridadi sana. Kubiriza abantu abaagala okugira ogwabe n'ennamba y'essimu oba tofaayo. Bannayuganda batandike. Invitation zatandise ofuluma ez'e Kampala. Omanyi Faruku kino kankigaye bannayuganda. Buli mbeera gye mulaba Katonda gy'aleeta mu nsi ate mu Busiraamu tugamba atuteeramu rahma okusaasira. Eno embeera Allah gye yatuleetera ate Katonda yatuteeramu rahma. Kyobola nkubiriza nnyo buli ayagala okufuna visa ye Canada applying it today. Right now. Omukisa munene nnyo. Ekyokubiri essimu zaffe zibeerako ku lutimbagano. Eyange oyinza okunkuba +1 734 436 9052. Oba oyinza okukuba +1 587 712 2444. Nayo kweri. Oba oyinza okukuba +256 753 628 566. Endala ziri ku flyer zaffe buli namba eri ku flyer yaffe entuufu. Okay. So era bw'ogikubako okufuna. Okay. So bannayuganda mwenna abaagala okwapplyinga abaagala okugenda e Canada yeno time ono gwe twogera naye nze mumanyi ategese ebintu bino akugambye emyaka egisukka mu 10+ kitegeeza byakola abimanyi. Aji tumalirize obaka bwo obusembayo tugalewo kyeno nja kuba nkufuna next time.
Kusookera ddala nenkweyanza okuba nti ojja n'onoonya amawulire amatuufu ate n'ogawa bannayuganda. Amen. Ekyo nno Allah akuteeremu omukisa Alhamdulillah. Ekyo ne bannayuganda mwenna mbakubiriza nti eno ensi buli omu akola kyayinza okukola mu kiseera mwayina okukikolera. Abaagala okutambula kyekiseera mugezeeko. Abaagala okukolera eka namwe era mbenkalejinga mwongeremu amaanyi. Bannayuganda twangana naffe mu diaspora nti tukwatire wamu wabawo ensonga esateredde tumala oluusi twebuuza ku bannaffe abalala bakola emirimu egifaanana bwe gityo okulaba nga tuluŋŋamya kubanga information yabasinga tulina yabiwagu. So ekyo kinadde nsembyayo kyesaayogeddeko abaagala okutambula bebassa mu kalantiini nabadde mboogerako. Bwe baba kutadde mu kalantiini tosasula ssente ezo zonna nga bazoogera. Bakuteekamu ennaku 3 ku fee eri reasonable. Naye n'oba toyina ssente era ojja kubeera mu hoteeri eyo. Naye ne basanga nga after the 3rd day baddamu ne bakebeera. Bw'oba olina obulwadde ssente ezo za kulongoosa fumigation biki mulumu mw'obadde oli bwe mutemu ogwo. Naye ne bakusindika n'odda eka mu abo bwe bakola kalantiini obeerayo ennaku 10 days. Agisoko kinnyonnyole bwe mba nga nfunye visa nzija Canada bagamba tusookera mu hoteeri bwe kiri andi kaŋŋambe ojja ku ssomero student bw'onoogenda ku bookinga KRM e Kampala tejja kuwa connection gy'olaga only kaŋŋambe ogudde Calgary ebisaawa 2 birina byokka Calgary Trudeau Montreal Pearson wano wendi right now Toronto ne Vancouver. Naye abantu abasinga oyinza okuba nga ogudde Calgary naye ng'obeera Edmonton. Kati airline tejja kuconnectinga nnyonyi ekutwala Edmonton right away. Ekutwala wa? Ejja kukomyawo ekuwe break ya 3 days. That means migration ojja kuyingira mu migration ekulizing ye ekute bw'ofuluma wabweru kubanze kati njogera ng'omutambuze practically njogera ku theory bw'ofuluma wabweru ojja kusanga bayita ba medical assistants aba federal siba poliisi siba kibantu nga ggwe bajja kubuuza migration yakuwadde ki nti tayina nga bakusigaza fe abayitawo migration etuwa olupapula lwa pink luwanvu era lw'omuwa nagamba have a nice day noweeyongerayo. Kakati bano abasigala bakutwala balina emmotoka yaabwe beekulinzaawo. They escort you to their destination. Bubo gye baategese gwe gy'otamanyi na kumanya. Bw'oba kutuusawo nga bakulaga luumu olina okubeera tebakukwatako. Naye weegulira emmere yo na buli kimu. Naye nga after 3 days bajja ne bagaa kati twagala test yo ne bagikuggyako. Ne basanga oli mulamu nga bagamba nti tavazali Allah kusaasire tambula libyo. Kakati bodda ye uweeka you spend 10 days watu kyagala 14. Naye nga kyakozesa ekyo kigenda kuggwawo immunization yali tennaba kutandika. Kati Canada right now eri ku 42% immunization. Naye bwe neetuuka ku 70%. Iyo nabijja kuba biddewo. Tusuubira by June tuba tumaze okuyitinga 70%. Kati ekyo kigenda kuguzawo ne border zonna. Kyovula kigamba fe abatambula ne ba medical oba systems eziri mu government anticipations tuziraba kuba twogera nabo ne batubuulira ki ekiruubirirwa ekyekyo ekintu nekisuubira komadi kyovula kituyamba okutegeka emikolo egy'omu maaso. Exactly, that's right. Kale Haji tweyanza nnyo tweyanzeege weebale nnyo weebalire ddala nja kuba nkunoonyaako insha Allah oddemu okunnyonnyola abantu baagala travelinga abantu bakooye abantu baagala travelinga abantu baagala kugenda kujjayo okusomaasoma bintu bino bansere kuba basomesa ebintu so ngenda kuba nkunoonyaako insha Allah maaso awo ddemu tunnyonnyola abantu alhamdulillah weebale nnyo weebale ddala tubadde pad by Sozo Property Consultant bagamba oba olina byonna ebyawaka nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati ono gwe tubadde naye bamuyita Alhaji Kasi
abadde Canada k'emyaka 10 plus agimanyi Canada agimanyi ategese ebintu bino abimanyi bulungi nnyo tokyayogera kakimanyi abafuna visa za 2020 baganda bange zaali za myezi 6 ne covid n'agiriiramu so aja agamba bazizizaayo era muri laikiri bagenda funa bali laikiri oba bagenda funa abamu bafunye nadda kubanga abamu babakomereza oda babawadde emyaka 8 ninawo nga basatu already bennina kuli kodi yange Canada nge gaba emyaka mingi mingi gani na visa chokola chamane gamba nti abaga nti teriyo bya visa baba bagimba Faruku nina visa okuva mu January paka kakati ezifuluma weziri Canada Canada okujjako system yafuuka slow nti migration yabayina abakozi nga 15 basigaza wo musanvu okay erwembereriwo ninga everything is normal buli kintu wekiri so invitation watandise dozigaba invitation doza bagalo finding out invitation registration bagende ku office za mweze Kampala bagende ku Kampala ba finding oba bagende online bakole payment zabo nja kubambi funa online bagenda ku kibanja ki ugandaculture.com Uganda culture in diaspora.com oba ateka mbotese ekigambo Uganda kwekwafe Uganda kwekwafe ekuwa lutimbo naye ino okimanya nti government teggalawo awuta kulima nganti ate embassy yinza okuggalawo embassy government government tebagiggala ebanga police so nakasembayo invitation zino gwateekako omukono nze chairman wa Uganda Culture in Diaspora invitation etaliko omukono ogwo kasasiro ebanfu alhamdulillah aji tweyanze abantu be Toronto abo bandabire wano muganda wange bamita Yasini Kiraga abeera ku Vancouver mundabire baganda bange bonna bali awo Toronto Edmonton bonna bandabira awo lero mwenito abe Toronto bensinga kati okuba nabo bengenda okulabako waliwo mulongo babiri ngenda okulabako Rwasani nabo ba Solomon no group nene nnyo wano bonna bandabira alhamdulillah bandabire kibozi kye tujja okuddamu nga nkufunye inshallah we naba nkufunye otubulire Canadian playlist eziri zino zetusome eno zetufiirako oba teziriyo British Columbia Faruku eyo mbozi mpanvu onoji nyimya pakadi kale haji salamu alaykum tweyanza nnyo tweyanze webale nnyo balide ddala bandabire bonna